Bankuyita bwenti nga ngenda kuva ku muzindaalo. Amiina. Nkusaba bwe tuti. Ekitabo kya Petero ekyokubiri essula y'okubiri verse 4 owulire ye Katonda kiki kyagamba kwabo abatamusembeza. Petero ekyokubiri essula y'okubiri verse 4. Agamba bw'ati kuba obanga Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baayonoona naye n'abasuula mu lukonko n'abawaayo eri obunnya obw'okuzikiriza okubakuumira omusango era n'atasonyiwa nsi ey'edda naye n'awonya Nuuwa ne musaavu bokka bwe yaleeta amataba ku nsi n'ogwokomaawo. Amiina. Kati waliwo abantu abatagamba era nze Katonda ajja kumpisawo alowooza nga bwayetwala wano special no mu maaso ga Katonda ajja kukola ki? Ajja kuyitawo bwatyo. Amiina. Naye certificate oba diploma oba degree kutwala mu ggulu oba national ID yeriwa okusembeza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Amiina. Bayibuli ekugambye titeyasonyiwa bamalayika abaamujemera wabula yabasuula mu lukongo gw'omuliro. Amiina. Ye Bayibuli ey'Oluzungu ekugamba that he did spare his angels who sinned against him but he slew them in eternal hell. Amiina. Kati ate no bweyongera wansi ate ne bakulaga tiwaliwo omusajja Nuuwa ye kuba yali mutukuvu Katonda n'atakola ki? N'atamuzikiriza amataba ye tegamutwala. Amiina. Nga kitegeeza bw'obeera na Yesu Kristo wasobola okubaayo ekintu kyonna ekijja mu bulamu bw'omuntu naye kasita obeera na Yesu Kristo ne kitwala bali gwe Katonda n'akuteekako obukuumi bwe. Amiina. Eyo yenjawulo y'okwebeera ku mulokole n'atali mulokole.